Amanya gange nze Kiwanuka Patrick nva ku kyalo Kiwugo mu district y'e Mukono. Nasanze obuzibu mu kampuni eyitibwa Alaska bwe natwalayo mukyala wange okumuwa omulimu ng'agenda okukola. Bwe yagenda okukola yatuuka mu nnyonyi ne baŋŋamba akyusa obwongo, ne basaba okumuzza. Bwe baatuuka ku ssaawa y'okumuzza ne bansaba ssente akakadde kalamba, ne batasobola kumuzza. Naye eyo gye bamusibira bamuteekako ebyuma ebimusibye, mulwadde tayogera tassa, ate tebasobodde mukomyawo. Nsaba buyambi eri gavumenti, eri abantu bekikwatako basobole okudduukira mukyala wange Nakyeyu ne Justine Nakato, kubanga nze embeera ennemeredde. Bwentuukayo batandika kuyomba, bwentuukayo bagala ate kumpakira kuntwalayo, bantwalayo okukolayo ki, kubanga nange wendi nange ndi mu kutya. Nsaba ab'obuyinza basobole okunnyamba mu nsonga eyo. Baagala kuntwala Saudi, abaami abo aba kampuni ya Alaska baagala kuntwalayo. Nategeera nti omukyala mulwadde nengenda mu kampuni eyo. Dako bwetuuka mu kampuni eyo bansaba ssente miliyoni 2. Mbagamba miliyoni 2 siziyina, ngenda bawa miliyoni 1 nga bagamba akola miliyoni 1 n'ekitundu. Waliwo omwami ng'agamba bw'oba tolina miliyoni 1 n'ekitundu kale leeta akakadde k'olina, nga nzija nga nnoonya akakadde nga nkabawa. Bwe nabawa akakadde ne baŋŋamba lindirira essimu, bampa lisiiti ya ssente ezo, ne baŋŋamba lindirira essimu. Essimu eyo egenda okukubirwa, ogenda kukuwa, egenda kukubirwa ng'ojja Entebbe okukima omuntu wo. Bwe waayitawo ennaku 2 ne baŋŋamba nti ate omuntu yeetaaga kuopaleetinga, bamututte mu ddwaliro yeetaaga kuopaleetinga. Ne mbabuuza ekigambo opaleetingi kye ki, kuba nze sikitegeera mu Luzungu. Ne baŋŋamba baagala obulwadde bwabuze, baagala musala bamukebere ki ekimuluma. Ne mbagamba nze siina kyenteekako omukono ku ebyo. Ne mbagamba nze njagala muntu wange, kati kwe kugendayo okwogera nabo mu kifo kye baaliyogedde nange bali mu kuyomba buyombi, ng'ate ssente zange baazirya. Ne ŋŋamba kanzirukireko okwo mu b'amateeka, mu b'amawulire basobole okunnyamba. Obukakafu bwe nnina, lisiiti ngirina evira ddala mu woofiisi eyo eya Alaska, ng'eriko akakadde k'essente ke nawaayo. Omwami oyo maneja wa kampuni eyo yagamba wansi kuliko balance wa $5,000. Omwami oyo nga yagenda okugasasula bwe nakwasa ssente oyo omwami mu kampuni eyo, era waali ne bakolera lisiiti njirina bwe nasasulira ssente ezo. Akakadde kalamba njirina. Akakadde ako baali bansabye obukadde 2. Omuntu oyo okumuggyayo eri okumukomyawo mu Uganda nga bansabye obukadde 2. Ne mbagamba siina bukadde 2 wabula mu nnyambe mbawo akakadde kamu. Ne bagamba ojja leeta akakadde kamu n'ekitundu. Ne mbagamba sikalina. Ne bampa ennaku 2 nti webaba toleese kakadde kamu n'ekitundu omuntu wetugenda mumusuula olina okikolera mu nnaku 2. Kolo lwenyini lwe bakuba essimu nenoonya akakadde ne mukubira ne mugamba akakadde ko nkafunye. Naŋŋamba jangu ngenda kwongerezaako $5,000 oyo omwami. Era twakera ku makya twagenda nze ne tugenda ne mulamu wange ne mukoddomi wange ne tuwaayo akakadde k'essente. Ne bakwata lisiiti ne bagikuba, era erimanya ga Kiwanuka Patrick lisiiti eyo njirina. Ne nkwata ssente ne baŋŋamba linda olunaku mukyala we lwanakoomawo, tujja kukubira ojje wano tugende Entebbe tupiikinga omukyalo oyo. Bampa ennaku 2 okubanga akomyewo. Ennaku 2 we zaayitawo ne mbakubira ne baŋŋamba tukyabigobako. Olwokusatu ne lujja ne baŋŋamba ekigambo kinasembayo okuwulira nga baŋŋamba ne baŋŋamba kati tumututte mu ddwaliro. Kitegeeza baali tebamututte na mu ddwaliro.
olwo lwe bamutwala mu ddwaliro nga maze okubawa ssente ne bagamba tukebedde obulwadde bubuze. Omwami oyo kyenva mbuuza mukyalawo aliko olukindo nga mbuuza ku ssimu ne mugamba nze mukyala wange taliiko lukindo n'olumu naŋŋamba mbadde manyi nti aliko olukindo. Ne mubuuza lwaki ombuuzizza ekyolukindo naŋŋamba tubadde twagala ojja ojjuza empapula wano eno bamuopaleetinge. Ne mubuuza ekigambo opaleetingi kyeki kuba saasoma. Naŋŋamba okumusala okumunoonya obulwadde. Ne mubuuza ebyuma bye mwamukebereza mwamusangamu obulwadde nti temulimu bulwadde. Ne mbagamba lwaki temuzza muntu wange. Ekyaddako ne baŋŋamba tugenda kukupakira tukutwale olabe omuntu wembeera gyalimu. Ne mbabuuza mutwala eyo ate nga nabawa ssente mumukomyewo lwaki temuzza muntu wange. Nze njagala muntu wange kubanga ssente mwazirya. Ate etteeka lya naliwo nga basomesa ku mateeka ga kampuni bw'oba ogiwadde omuntu oyo evunanyizibwa okumuzza kati ssente zaabwe zebaalya bawaziba buddi kubanga ekyo tekiri mu buwandiike. Obuwandiike basoma amateeka nga mpulira nti balina okumuzza bo bennyini naye akakadde kawe ke baalya kabwere banziba buddi. Nze kennyini bwe bankubira essimu nze kennyini bwe nava ewaka bakubira nze essimu ne ŋŋenda ewaka ne baŋŋamba tegeka ssente eza yunifoomu, tegeka ssente ez'ekitabo yellow book, waliwo kye bayita yellow book. Ne ntambula nze kennyini ne ŋŋenda naye ku ofiisi e Kampala. Bwe natuukayo waliwo bwe bakeberera ensembayo bino ebyolubuto ne bamukola mu kasenge ne bamukebera olubuto ne bamubuuza ekibuuzo nti omaze ebbanga ki ng'oli ne bbaawo. N'abagamba mmaze wiiki nnamba mbeera naye. Ne bamubuuza nti wiiki ntiye osula naye ko ye ntiye. Ne bamugamba kati bw'oba obeera naye tugenda kuleka waneno wiiki nnamba tunoonyereze ku kyolubuto kubanga olubuto luyinza okwekweka n'otuuka eyo ng'oli lubuto. Mukama wange ne basigaza omuntu wange okumala wiiki nnamba nga be babeera naye be bamuliisa be bamunywesa ng'asula waabwe. Era essimu gye nasembayo gye yakubira ŋŋamba banzizizaayo bankebere nga wiiki eweddewuko. Kati wiiki we yaggwako ne bamuzayo ne bamukebera olubuto ng'olubuto talina. Ne bamuteeka ku lukalala olukola ki olugenda. Kati olukalala olwo we bamuteekako ebifaananyi bye yakoma okumpeereza ng'ayambadde yunifoomu agenda. Nze nasigala mulondoola saatuula. Era bwe nakubanga essimu nekuba essimu we yali teriiko naddamu ogikubako olweggulo ngezeeko nga mpulira akaaba. Ne mubuuza oli mu kifo kimwokaabira. Naŋŋamba Mukama nnyambe, Mukama nnyambe, Mukama nnyambe. Ng'ekyo kyokka kyabula ki kyayogera. Kati simanyi omwana eyamutwala yamukola ki. Ye muno mu nnyonyi lwaki omukyalo oyo ng'ali mu Uganda lwaki bamubikkirira ne bamutwala ate ng'obuzibu yabufunira ku ntebe. Lwaki? Oba waaliwo omupango kubanga obuzibu yabufunira ntebe wennyini. Nze we natandikira okumanya ne nkubira kubavunanyizibwa kweyo kampuni ne mbakubira bategeeza nti omuntu lwaki ali mu kifo bwaki akaaba nsonga ki. Naye bo tebatwala buvunanyizibwa. Simanyi lwaki be babimukola kubanga omwami agamba ye yamutwala n'amuyingiza mu nnyonyi. Ate mu nnyonyi yali akaala. Yamutwala amukoze eki kuba nabo bawa wiiki nnamba babeera naye nga batambula lumu balya kimu nga talina buzibu. Yamuwolekera n'amutwala nga talina buzibu. Kati mukadde ako yamukola ki kyesimanyi. Ategedde embeera bwe nasooka ogitegeerera nasooka tegeerera ku ssimu mu ntandikwa nga essimu gye nakuba nga waliwo omuntu agikwata omuwala agamba mbuye mukwano gwono mukwano gwa mukazi wange nga bwagamba ono mukwano gwange mubikiriddeko okuba neeno mukuuma naye atabusetabuseemu ne mugamba mumpe ku ssimu. Bwe yampa essimu nga mpulira agamba Mukama nnyambe, Mukama nnyambe ng'akaaba. Ne mubuuza oli ludda wankuyambe ng'omukyala taddamu kubanga yali amaze okukyuka. Kati olwamala nenkuba mu kampuni nenkubira omwami oyo ayamukonekitinga
ku kampuni eyo nemukubira nemugamba mukyala wange nga ekifo kyalimu ali mu kukaaba mbeera akyeriwo ate tanabuuka kubayo mu kampuni n'atwala obuvunanyizibwa n'akubayo n'agamba omuwala nga tagenda n'agamba nti ne bamugamba mu kampuni ngu agenda naye yali akyatudde mu nnyonyi essaawa eyo yali akyatudde nga tennaba kubuuka kati nenfunako omuntu gwenkubira n'alikodinga akatambi ng'akaaba n'asaba omuwala oyo amukuta omuwala n'agamba nze ndi muyambi ndi mumuyamba olwakira netuwulira ennyonyi nga ewooninga bagamba mwesibe ne beesiba twagenda okuddamu okuba essimu mu dakiika nga 3 nga bali ne bagenze naye ng'omukyala yafunira obuzibu wano mu Uganda mu nnyonyi kubanga nze kennyininyini nze yasooka okumanya obuzibu bwe yafuna ku ofiisi nembakoosinga nembagamba nva waneno nga ndabye mukyala wange okusinzira ku bye muŋŋamba oba yafa oba mulamu simanyi nembagamba njagala kulaba ku muntu oyo munkwatireyooko vidiyo naye kye basoose okukola bakubidde omuntu ali ku ofiisi n'avuga emmotoka okutuuka omukyala gyali gye bamuteeka mu ddwaliro nga avugiddewo essaawa ng'emu n'ekitundu nga tanabatuuka mu ddwaliro kati kiraga ki nti eri gye bamuteeka mu ddwaliro talinaayo buyambi era we yatuuseeyo n'atukubira n'atuteekerako vidiyo ng'omukyala bamusibye bulungi nnyo we bati ebikere byonna bamusibye eno byonna bamusibye emikono yebaze kyabugazi naye nga bamutaddeko obupayipu mu nnyindo bamutaddeko obupayipu eno gyafuyisiriza buli kimu bamusibye yenna alambadde naye nga we muyita ng'abanga atemya kyesimanyi oba kutemya kubanga nababuuzizza ali ku ofisi geni ne baŋŋamba aha naye nga womuyita olaba agira namozoola amaaso womuyita tayogera talina kyakola wabula ali wamu bo we baŋŋambira mbumulamu ne mbagamba lwaki temukomyawo omuntu wange ne baŋŋamba baagala kunteekamu pasipoti na tiketi ngende ndaba omuntu wange kwe kubabuuza ngendayo otya ng'ate yalemedde ate ngende n'owokubiri naye mumwagazaaki ne baŋŋamba olina empapula ze bakwagaza osayininge mpapula ki ze baagala nsayininge zesitegeera nze Kiwanuka Patrick okweraliikirira kwange mukyala wange embeera gy'alimu mbi kubanga talina bujjanjabi bamusuula busuuzi mu ddwaliro bamusibira bampadde vidiyo nga bamusibira awantu wamu teyeekyusa awo bamuteereddemu akaseke mu nnyindo mwaliira nze simanyi byalya bamuteereddemu eseke zafulumiramu talina bujjanjabi na bumu bw'alina teryamuyamba ate tebamukomyawo baagala ate nze bansitule bantwala eri ngenda kukolayo ki ngenda kusayiningayo ki simanyi siri mukakafu oba balina bye bamukola oba bamugjamu ebintu kuba nze byengenda okusayininga sibitegeera nze nabawa omuntu nga mulamu ati bye baŋŋamba okgenda nina okusayininga empapula ki ezo sizimanyi